Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale mbalamusako mwenna bali ku mukutu gwa There is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo watukulembere okuyita mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina era amina ddala. Waliwo obujulizi bwe njagala owulirize. Gwe wenda asumbibwa omwoyo w'obwenzi. Okimanyi obwenzi obumu buloge. Waliwo obwenzi obumu nga buloge, obumu bwa kika, obumu nga just mwoyo gwa kwambala bwambazi from nowhere okuyita mu bye tulaba oba gye tutambulira. Naye buno obujulizi bukulu nnyo eri abaana abawala naffe eri abalenzi. Dakika ziri 9 naye ziwa obudde. Amazima ogenda kuyiga ebintu bingi. Wali abantu abali mu bufumbo naye nga ddogo ng'oli bamukwanyisa ddogo. Okitegedde? Ojja kuyiga nti tomala gakwata bulabu n'aba boyfriend wo nga yakuwadde. Kisabire kye tubagamba nti buli kintu kyonna kinyiike nga mu musaayi gwa Kristo. Kale dakika 9 kitundu ate tweyongereyo. Mukama yeebazibwe. Nze Daddy gw'abadde ayogerako yali owakati. Kakati waliki? Nze yali owakati Daddy. Okay. Kakati nze obwenzi nabukolanga nga newaffe tebamanyi. Abamanyi ndi mwana mulungi nnyo, ndi mwana wa mpisa. Naye mbiyigirawa taata wange musamize. Nalabanga eddagala lyeyakoleranga abantu nange nendiyiga. Nentandika oddikolanga. Nanze nengenda mu masabo ne bansala eddagala mu kifuba, ku lulimi, mu kibatu, nga nina n'ebizigo. Ng'omukyala yenna, anti tumanya abakyala tulina obbawa, angula obutambala bwange obulungi obweru ne mbonyeka mu ddagala n'engolola. Kuwanga kirabo ne nkufuna, nkuwahaaga ne nkufuna, kukwata mu ngalo ne nkufuna. Oyo omuwala mugambe bunyeenya byo biwulire ebyo. Just katambaala otyo wobanga bagwa mu kifuba n'obufirirawo. Kakati lunaku lumu bujulizi ono ndi bumalayo gwa famire eyo. Nayagala famire, natandikira ku maama, nenzira ku sisita we, nenzira ku mukozi ne bawalabe. Famire y'abantu 8 era amaka ago gonna ne gasaanawo. Nalina mukwano gwange omu yalina omuwala yamukuulanga, eno abawala bye bakuula. Muwala oli nga amubuzaabuza ne mugamba tufaayo, nze nina akadagala. Ne mutwale omwami eyo ne tugendayo kumpi ku nnyanja eyo Entebbe. Muwala oli twafuna just kawuzi ka lugoye ne batandika okufuuwa emmindi. Omusamize gye twalaga banze nali mumanyi mukozesezza ebbanga. N'afuuwa emmindi n'ayita omwoyo gw'omuwala. Zaali ssaawa 8 7 awo ez'emisana. Ne bayita omwoyo gw'omuwala bulungi ne bagussa mu mukyala babayita Mukuuma. Yali mukyala w'omusamize. Omuwala ne bamukkirizisa, n'amala okukkiriza tugenda ova mu ssabo ng'omuwala akkiriza okwebaka n'omuvubuka oyo ddi era wa. Naye nga kyayitamu kubanga yamukuulanga. Ow'okulala era naye yakuulanga. Ono ye onda nsonyiwe nti muwala oyo twamwambaza okuwunya ng'omufu tutya. Twakwata lugoye lupya ng'ayagala nnyo mutonera ne tulutwala mu ssabo ne balukolerako emikolo gye baalukola ne balwambaza. Bye baakola byonna abafu ne balusuza ku malaawo kumala ennaku 7 ne tulumuwa nga lugolere bulungi
bakoleddemu eddagala. Omuwala yawunyanga omulambo okumala emyaka emeka 3. Nze nabeeranga n'abawala nnaku lumu mukyala wange ajja bbaako ku bujulizi. Nze nalina Facebook kyekyankyaya ne social media handles ezimu nesigala kubuulirako njiri. Nze nalina Facebook nga nkwanirako era ekitono ennyo kyenzijukira bano ba Dawudi tebaayenda ne mutabani we. Kitono ennyo labika nalina abakyala nga 3,000 nze benzijukira kuba olunaku olumu naye mukwano gyange baafa n'okufa. Muzeeyi byatera okugamba nti abantu bali mu nnyongeza za myaka. Nze mazima ndi mu nnyongeza za myaka wadde sinnatuuka wala nnyo kubanga twayinanga ekibiina nga tugamba tugenda kuvuganya ani asinga okwebaka ku bakazi abangi. Ne tugeteekawo empaka mwezi gumu nze nabasinga nga nina abawala nga 68 mwezi ogwo. Nalina loogi mu kibuga ano n'ezimu nnyinza obutazoogera. Limu eri muwandege yaawo kumpi ne Ecobank basinga mugimanyi n'endala gye ziri naye nga nze bankubira n'amasimu leero olumu tugigabe tetugigaba. Naye awo nange olina omukazi oba tonnawasa? Nga sinnawasa muzeeyi, nga sinnawasa. Nga bangamba olumu tugigabe oba tetugigaba. Nambaga temugaba ndi kushuwa ng'era ndeeta. Nze n'okulokoka era bwali bwenzi. Bankwatira ku muka musajja nansana eyo n'ennyingira ekkomera Katonda gyansanga mukomera nga mutunde muwuliddeko famire egezezzaako. Nze ni musawo mutendeke nno ddala naye kyali kyenemeseza n'okusoma mu medical school bwenzi ekera nafunako ne liteeki ya anatomy lwa bwenzi. Obwenzi bwali bwa kikaawa? Obwenzi okuba nti tuba tetwagala swaza famire zaffe naye ndowooza mbonna nze mpasizza nga sinnazaalako bweru mu myaka gye nayenda gyonna kuba nze najjamu embuto ze simanyi nakumanya. Najjamu embuto ze simanyi muwendo. Naye famire ndowooza nze alina omukyalo omu mu famire ate nze mpasizza nga siina mwana bweru mu famire yonna. So oyo yenze mbadde magabe nansana bankwata bwe bankwatira ku mukyala w'abendi. Bankwatira ku mukyalo oyo ne banteeka munda. Mutundo nali njiwulira nga ne famire egezezzaako ne balimwa nga ndi mubbi nga ndi musamize ate nga ndi mwenzi. Byonna nga mbikoze to the maximum n'okutuuka kwagala n'okugenda mu Baluminati. That is another day, another story. Wajja otya wano sebo? Wangi? Wajja otya wano? Okujja wano nze namala kulokoka nansana mukomera nemala ne Mukama yannemerako nti ndokoke era gwe wajja mu kirooto nga ndi mukomera. Ne baŋŋamba ndokoke nga ne bwe baŋŋamba simumanyi. Nemala gakkiriza okulokoka. Katonda nansaasira ne ntuuka mu kooti. Nze yagenda ne fayiro yange ne statement nze nazeewandiikidde nze nzitaddemu tuuka mu kooti nga mu fayiro temulimu kiwandiiko n'eki kyokka nga tewali n'omu akijjeemu nga fayiro nze nadde njekwatidde. Nenvaayo nemala nemugamba nze nadde njakuva mu kkomera saagala kumanya. Nembivaako ne bankwata ogw'obubbi. Baali bankolako mob justice naalya nga mbeera wa sisita wange. Baali bankolako mob justice ne banteeka mu kkomera. Musajja era yali osina ngamba mwana gwe lokoka lwaki tokyuka. Ne mugamba ndokose nenzikiriza nenkaba n'amaziga nenvaayo nemugaa ezo story nenzirayo. Ne bankwata ogwokusatu olwo sinze nali nzibye ne bankuba kataba nzite olwo nemugaa ne Mukama nga nkooye nyenze siina kyenfunye
nkoze obusamize bwonna ne ssente ze nali nnina zaggwawo. Lwaki nze nyamba? Sisita wange yakaaba amaziga neetuuka ne nga Mukama ku luno nzikiriza. Nzeeyina nzijira, nali nebasena ku seminti, nzeeyina nzijira saamanya na bwe natuuka Mutundwe. Olunaku olwo natuukira Nambapya, nasanga na Musumba Vincent yali asomesa Mbapya 2018 awo nendokokera ebyaddala. Ndowooza obujulizi obwo obuwulidde brother oyo bwawadde. Waddemu ebintu nga 9 ze byenootinze ebyokuyiga mu bulamu. Ekyoka mubaddemu ekyokuyiga nti si buli abali mu bufumbo baliyo lwa Katonda. Waliyo abamu nga baakwanibwa ddogo kuba gambye baakozesanga eddogo abawala okubaagala. Kati ekyo njagala okimanye. Ekyokubiri bakozesanga ebirabo. Akubuulidde ekiteeteeyi mukwano gwe kye baakozesa ne bakiteeka ku ntaana wiiki nnamba ne bakiwa omuwala n'atandika okuwunya ng'omulambo okumala emyaka ng'emeka? Emyaka nga2. So waliwo abantu ebintu bye bayitamu nga tasobola nakulowooza nti kyasibuka awo. Okitegeera, omuntu asobola okukola ekintu. So ebirabo byonna muganda wange n'owabani abikuwadde si mu bubi si mu kutiitiira, bannaye binnyike mu ndagaano y'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Ekintu ekirala ayogedde ku ki we yakwana famire yonna. Kanimagye naye nga si yeye akozesa ddogo. Obwenzi bwatuukako yo levo. Obwenzi busobola okukulesaawo omukazi we wakaanyirira n'ogera n'odda ku mulema, bukuziba amaaso n'odda ku mulema. Kati jjuke yakwana maama, n'akwana sisita wa maama, n'akwana maidi, n'akwana abaana bawaka. Abantu 8, famire yonna n'agizikiriza. Kati abantu abamu balaba bwenzi obumu bulogi. Abo balina ebintu ebyabambala nga kasita kimwambala akaseera ako yeebaka buli kimu kikumanipuleetinga. Omukazi wewaka omulaba nga namukadde, omulaba nga ekintuutu ekiri awo, kati omuzimu guli ne gukulaga namukadde oba omuntu yenna. Bantu bebuuza naye gundi yabaddeko ki? N'aleka omukyala anyirira. Egyo giba myoyo. Okitegeera? So basobola okuloga okuwunya, basobola okuloga omwami n'akukyawa, basobola okulaga omukyala n'akukyawa nga bwe bakusemberera. Ebyo ebintu gye biri mu nsi ey'omwe muganda nga olina okusaba. Buli kintu ky'ofuna. Anyumiza ku mitimbagano yalina Facebook naye nga alinako abawala 3,300 ne bakola competition. Mu mwezi guno ani asinga okwebaka n'abakazi, ye yeebaka na 6. Naye nga omuntu alina omu osobola okwebaka n'abakazi 6 ab'enjawulo omwezi gumu. Kitegeeza yalina. Era mu komekeza alinga oba agamba nti kya family. It's a family bloodline. Kiri mu musaayi. Kati alina n'osabira abaana, otherwise n'abaana kiriwo ekityo. Naye Mukama nga waali ow'ekisa yamusumulula. Bamukwatira ku mukaabandi ne bamusiba. Naye ate n'agamba Mukama wenvaayo, bwe yavaayo n'addamu kwatira mu bubbi n'addamu. Okimanyi nti oluusi tubeera mu bizibu Mukama tumukaabira nnyo, Mukama. Naye ate ne tubivaamu ne twerabira. Naye engeri gy'ali ow'ekisa nti era sitiro atongera ki? Atongera chance. Katonda gwe yamanya ne yeevulunga atya. Newokola ebyenkanawo nga Katonda yakumanya muganda wange paka era akukyusa. Tobaza Mukama nti yamukyusa. Okitegedde? Yamukyusa. Waliwo embeera Katonda z'agenda olekawo zikutuukeko nga kwe kugenda okusinzira obulokozi bwo. Waliyo abantu abamu katugamba buli enjiri babitegeere ng'agenda kuvuma naye nga embeera ejja mutuukako bakutwale mu kkomera ogende ku kitanda naye ng'eyo omutima gwo gye gujja okukkiririza nti Yesu ye Mukama. Naye nga wano nga tekinakutuukako nga tosobola kubanga okkiriza. So Katonda waffe wa kisa.
Katonda waffe is the God of chances, not one second chance. No, chances akuwa. Kati kiri eri gwe. So twebaza Mukama nti brother oyo yalokoka. N'obujulizi obubaddemu ebyokuyiga. Obwenzi, obumubuloge basobola okuloga okwenda ne bakwambaza ekimarine spirit nga kyo jjukira kyo tekikoowa ng'owulira buli ssaawa oyagala kwegatta, buli ssaawa buli muntu ajja buli kiyitibwa nti kirina sikaati ne bajambaza omuti at least osooka bikuloola be nti guno muti n'oweweera. So obujulizi ebyokuyiga bingi. Bannaye ebirabolabo bye batuwa. Ebirabolabo bye batuwa. Kati ng'ogenda ogwa ku brother waatyo ng'akyali eri nga weebaka naye. Alina ekintu agenda kikulekera, agenda kikusigamu. Ate kigwa ku busisita bwaffe nga bwagala ebirabo. Basisita baagala obulabo ab'ennaku zino. Obwo obulabo bubatuusiza ewazibu. Naye Mukama wa kisa. Mpulira obujulizi obwo ngamba kambugabaneko ne bannaffe banna There Still Hope. Sanga wali ali eyo nga akyali omuze gumulemeddeko, agezezaako biganye. Okitegera waliwo ekintu kyogezaako n'okabira Mukama n'ogamba ne Mukama nange kino saagala kikola. Nindabiraawo saagala limba. Nindabiraawo ng'okulimba kuze pakira ne nnimba. Naye Mukama ajja kuwa olunaku lumu, ajja kuwa obusobozi obulina, naye ajja kuyamba osobola okuba ng'ate okivunika. Oluusi sometimes omanyi lwaki nti bigaana nti oluusi twagala tukolere mu maanyi gaffe. Olowooza mu maanyi go ojafuna deliverance. Naye Katonda ayagala weeweeyo wena olage nti you are vulnerable. Oluusi n'obujulizi bwe tuwulira obutulimba nze nakolawo enti n'empona obwe nze nakola nga we yakola ku oli si wagenda kukola ku naawe. So ebimu bitulimba nti nange kankole nga gundi we yakola. Kati gwe tunuulira Katonda yalina method eyiyo. His ways are not our ways. Bible weegamba nti akola nga wayagala nga we yakola ejjo si wagenda okukola leero. Kati oluusi gundi nasiba ennaku 4 n'empona ekyoyo kino nawe n'ogenda mwana. Oluusi nga Katonda si mwagenda oyitira yalina enkola endala. Naye ate neweesibako n'ova mwana ogamba baana teyagawulidde n'ogenda mu 8 n'ova mu yoga 8 teyakiwulire n'ogenda mu 12 kati n'ogenda ne mu 365. Naye ndowooza Mukama ajja kusumulula ogwo omuze gwonna, oba gwa bwenzi oba gwa bulimba oba gwaki. Tulina emize egy'enjawulo egitulemeddeko naye Mukama mwesigwa muwe obulamu bwo, ajja sobola kuba ng'akukyusa. Waaba yasobola okukyusa oluganda olwo oyo ate ggwe ateebakana ku bantu 6 omwezi nga yeebaka mu 6 omwezi. Mukama mwesigwa ajja sobolera ddala okuba ng'ate atuwa obuwanguzi. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bukuwa era omulokozi era Mukama waabwo, saasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mukama akunkuumire, beera bulungi, weeraba. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There Is Still Hope, channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi. Osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.